okuva ku luyi opposition abatenda abonekera mu kamera nga bali kusaba ba political prisoners bona balekulwe era government ebaire etandise okola ki okulekula abantu bano bwe yatandise twabonawo leader of opposition ni mwami Elias Lukwago n'ababaka abandi okuli mu Diobole baja okutandika okukyala mu makomera gano ife kye twalowooza nti kirungi ayensi bambi ali kukoba ati munda mule bye babakoba ati mugeza kuikiriza mukuru mulwanyi tuli bantu bakulu ate nga twetaaga okuyamba abatuwuliriza ekintu kiri kimu abantu abalooza nti bateekeddwa okusigalayo balinde gavumenti ebeetondere basigaleyo abali willing okuva mu kkomera okusinziira ku mukulu Nsibambi byayogera basigaleyo wabula ffe tusigala tugamba President Yoweri Museveni ekintu kimu nti okulayira okw'omwezi ogwokutaano chapter mpya oluvannyuma lw'okufuga emyaka 4 ne yeeyongerako kaakati agenda tambuza emyaka emirala 5 nga Katonda bw'anaaba akkiriza ekirabo kyasobola okuwa bannayuganda mu kaseera kano nga His Excellency Fountain of Honor kwe kusonyiwa ba political prisoners abali mu makomera badde ewaka balabe famire zaabwe abaana baabwe badde ku masomero emirimu gitambule nkimanyi asobola kubanga muzadde badde waka okusinzira ku Nsibambi yako kobye nti batandise okubalekula ayi mu kutandika okubalekula bano besitula bajayo abakoba mutaikiriza paka ate byonna tetubikakasa kye tugezaako kugamba ojjukira scenario yali waneno president ngaze wa kitaka gayina ayimirira naga basajja bankuba abaana ba Nuupu be bavuga drone abaana ba Nuupu bavuga drone. So a lot of people take advantage olw'okwagala okwenoonyeza ebyabwe ne beeripa ku linnya lya president. Kakati obadde osuubira Nsibambi kwogera kirungi ki ng'asaze eddira okuva mu opposition okugenda mu if still the president yabadde asonyiye abantu bano aveeyo awandiike ebbaluwa oba alange lwatutinze basonyiye mu dde waka lwaki ebateera mu nkukutu lwaki ebateera mu nkukutu lwaki mu biseera ebisinga omuntu bw'ajja okwogera ne president mukoba nti yaliire era kituufu aba yalidde bw'avaayo okwogera ku bibala ebyaviire mu kwogerezeganya mwakoba nti aliko ekanda ekyo kyo tetukigambye nti njagala tuberekerea mukuru mulwanyi nabiki ono yabakoba mu kusooka Nsibambi yabakoba ati tubaye twogeranga ne president mu mwaka gule nga nkalina nakujja mu kalulu twayagana ni president emirundi ng'etaano era ensonga etwasinga okutaakwisira daali daakulekula ba political prisoners ebyo byali bigambo bya mukulu oyo era mwavaayo mwakoba nti ani eyakutuma okujja okubasabira oyidukira ebigambo ebyo nga aba politician aba opposition bali byogera lwaki olwaleero bwasaze idiiro alibalaga ebibala ebiviire mu kwogerezeganya yakoba kati abasibe babaire batandise okola ki okubalekula aye ate banaife anokaireyo akobye Lukwago ni Joel Senyonyi ate nga nainumawa mawulira ago twagabona nga abakulu bano bagiire mu makomera mbu bakoba abasibe abali munda mbu kale katandikireka mugeza kuikiriza tutandikireka paka nga government tutandikirekawo omukulu Nsibambi okumiitinga President Museveni ebyo bituufu kiri okay wabula okumiitinga President Museveni nga mu meetinga nga ye omuntu oba mu meetinga on behalf of ekibiina wiki ewedde kankwongere eddoboozi wano njagala oluwulire abaana be FDC nga basamoninga omwami yagenda okuteesa ne President Museveni ng'ani one is a Ugandan. President Yoweri Museveni is Fountain of Honor, President wa Republic of Uganda. Niwe Roki akuvunaanizibwa osobola okujja waayogera naye nga iwe omuna Uganda. Very good. Ekyokubiri omukulu oyo is a politician. Ate politician
mutonotono ekibuuzo kyange okitegedde oli ku profilinga Nsebambi okusituka ogenda okulaba President Museveni yagendanga mu nakibiina kya FDC oba nga ye yagendera mu kitiiki because n'amaloboozi nga bana FDC bamugamba twetaaga tukuleete ku office tukusamoninge otubuulire obuyinza gye wabujje okugenda okuteeseza bannayuganda abaakwatibwa mu makomera olw'ebyobufuzi ndikulaga mukulu Nsibambi yajja okumiitinga President Museveni mu biti kikaaki nsookere kuba nga muna Uganda kuba gwe yajja okumiitinga President wa Uganda amuvunaanyizibwako ng'omuna Uganda n'akulaga nti ekyokubiri ono mukulembeze wa byabufuzi asobola omwagana nanga omukulembeze era abaire mubaka wa Parliament kisoboka asobola n'okumwaganana nga ku lw'ekibiina Vobona baina abe FDC kankwe ku dobozi lili yagala ntegeeze eggwanga ntino akakiiko ketuma kanneegi teweyina bwe kaatuula ne bakkiriza owekitiibwa Yusufu Ssebambi honorable ne bamemba be yagenda nabo okusinkana mwami Yoweri Kaguta Museveni tewali so bagenda nga ki nga bo ng'abantu ekitali kirungi abantu bwe batyo abakulembeze bandi bali kyakulabirako gye tuli ntino pati zitambala zitya oli deputy president mulamba meaning obeera kupene president obeera kupene SG kati oba onoonya bwa minister onoonya bwa commissioner ona kyonoonya kinoonya nga gwe ate ne pati giveemu mpa ekitiibwa owekitiibwa Ssebugwawo Joyce Nabosa bwe yayagala obwa minister obwa deputy yakola ki yaddukirawo n'akola ki pati agivuddemu kyetusaba Yusufu Ssebambi nga tanabagenda mu committee pati singa yagivaamu dda singa agivuddemu dda nga bukya ebigambo ebyo obiwulira biva mu bannaffe bana FDC abatuula ku NEC batuufu Nsebambi batuufu lwaki bw'abanga yajjaayo nga otoyire kubira ebiti by'enkoko bye nga yajjaayo ku FDC yali ateekwa okusaba olukusa okuva mu FDC but then nibo obanga togiire nga FDC oyikirizibwa okujjanga obubaka wa Parliament nga Munnayuganda ng'Omunnayuganda osobola okujjaayo yes ng'obubaka wa Parliament era ng'Omunnayuganda awuliriza NBS radio ziriya namwenda ze zaakayita ku ssaawa 10 tuli mu ssaawa yaffe esooka ensonga ya Ssebambi ekutte wansi ne waggulu mukadde kaffe ak'okuteesa mu kituuti tujja komyawo ensonga y'omukulu Ssebambi wabula jjukira nti Stanbic Bank yekuleetera amawulire mu bufunzi